Amaziga gabuutikidde ekifo ewatuuzibwa abagenyi b'omukubiza w'ekikolwa ng'olukulu Rebecca Lutwala Kadaga. Kino kivudde bateresi b'ekibiina eky'obwegassi ekya Dunamis nga kimanyiddwa nga Dunamis Coin okusinziira ku bantu bano abadde bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu bizimbe by'omu Kampala Godfrey Katongole ekya Kampala Arcaders Traders Association. Bano bwe babadde balojjera omukubiza w'ekikolwa ng'olukulu embeera gye bayitamu omuli abamu okuliira ku nsiko obutafuna bifo mwe basula si kye kyokka awamu n'okubeera ku bannaabwe awamu n'abamu ku bannaabwe okubeera nga bafudde olw'embeera gye bayitamu oluvannyuma lw'okubbibwa awamu n'okukwatibwa ensimbi zaabwe ezisoba mu buwumbi ku akawunti ez'ekibiina kino. Bano babadde bazze okukwanga omukubiza w'ekikolwa ng'olukulu Rebecca Lutwala Kadaga ekiwandiiko kyabwe era nga kino kisomeddwa ssentebe waabwe avunaanyizibwa ku by'ensimbi Asiimwe. Mu kiwandiiko balaze yafeesi ezitali zimu ze batuusemu nga baagala okuyambibwa omuli poliisi n'ebirala naye nga tebayambiddwa. Era mu mbeera y'emu kirambise nga ekibiina kino bwe kyawandiisibwa mu mateeka era nga kimanyiddwa nga ekibiina ekiwola ensimbi wabula bwe kyatuuka gye bali ne baba nga be bakisigamu ensimbi ate ne zibaddizibwa okusinziira ku bungi bw'ezo oli z'abateeseemu. Bano era balaze ekiwandiiko kye kimu era kiraze ng'ekibiina kino bwe kiri eky'obwegassi era nga kyawandiisibwa mu mateeka. Nti eno teyali ku cryptocurrency, ffe twateeka ssente mu cryptocurrency ng'amawulire bwe gazze gakyogera. Right Honorable Speaker, twateeka ssente mu company eyali registered ne register of circles or ne register of microfinances nga ne certificate weeri. Ekirala, Right Honorable Speaker, tukimanyi bulungi nti bwe tuva wano ate waliwo abayinza okuleeta amawulire ag'obulimba kyova laba twetuukidde. Abannayuganda si bonna nti baasoma era bategeera bulungi ebigenda mu maaso. Ekiwandiiko kino bano balina bye balambise bye baagala okubeera nga bikolebwako omuli omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zaabwe. Nga bingi ng'ekya gavumenti. So gavumenti ekintu kyobalaba twamuwandiikira era Right Honorable Speaker nzikiriza nti wano we tutudde mu ofiisi ya pulezidenti. Tumuwandiikidde okuyita mu Madamu Nakyobe ne tumuwandiikira n'okuyita mu State House direct. Sirabye ebbaluwa eyo ng'emuweebwa Right Honorable Speaker naye twamuwandiikira yene ebbaluwa Right Honorable Speaker eyayita mu ofiisi ye mu room 1 on Parliamentary Building. Era twaddayo ne tufollowinga ne batugamba nti eri mu system naye eri wala nnyo. So President Museveni kituufu wano tuli mu palamenti ne Right Honorable Speaker tukkiriza nti osobola okukola ekintu kyonna bannayuganda ne bafuna obwenkanya. Omukubiza w'ekikolwa ng'olukulu Rebecca Lutwala Kadaga abazizzaamu essuubi omuli okufuna oludda olw'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno n'okuyita baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga zino omuli ow'ebyensimbi n'ebirala. Buddukiro obusente bwaffe twali twabuggyayo mu bizinesi bwe twabuteeka mu Dunamis naye twasigalirawo kati kuva mu Desemba tetulina kye tulya. Nasoma petition kiri is very grave indeed. Kati njakola ebintu bibiri. Ekisooka njagenda president olwaleero. First mbuuza oba ebbaluwa yazifuna lwaki tannaba kuziddamu. Tubulire kyasuubira okukola ng'omukulembeze w'eggwanga ku bubbi buno. Then ndabula ekifuddeyo. Then nja ku Tuesday nja kuyita Minister of Finance. Actually, I think I should call the fee and the minister here first before we go to Parliament. But because this is a government document. Kinajjukirwa nti abantu be bamu balaga obutali bumativu sabbiiti eyise era nga ne poliisi abakubamu omuko ogubalagala ng'ebanenya okuteeka olukuŋŋaana olutali mateeka. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.